Nga bwa Busoga bulabudde abakozi ba gavumenti abakwasaganya ensimbi za PDM okukomya okuzibulankanya n'okuzigabanga mu ngeri etaliimu bwenkanya ekivuddeko obwavu okweyongera mu Busoga. So ndikwenda okukulabula imwe mwena abakulu ababedde abakolowo ab'emiruka abanene abasoma ni diploma mudina ni degree mutakola bya busiru. Ate ndikwenda okusaba nga tuli kulonda parish councils elijja okukola mu PDM banange tulonde bulungi ababaire batuyiba twonabona tutabayiza olwali kulonda ba LC tulonda abantu abasobola okuyamba Obusoga. Ekitiibwa Dr. Muvawala Katuukiro wa Busoga agamba nti obwakyabazinga bufunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nga balumiriza abakungu ba gavumenti abali mu mitambo gya PDM okukecula ku nsimbi akakadde akalina okuweebwa abantu ate ne babawaza bitundu. Olali kutuyibira era lwali tuli musirikaku b'emiruka bano ate nga amazima ga Katonda emyaka ebiri gye mwaweebwa grace period obutasasula giweireku kuti bajatandika kubinga abantu baife kubasiba ng'abaalya sente bagulamu amataka basomesa abaana baibwe oli kulya mitwalo 3 nga bantu 10 bafunye PDM yo batokuza itaka tozimbye numba abaana bati basomye aya ali kujja okusafula nani n'omukazi omunaku n'omwami omunaku n'okwolona erina lya gavumenti tusirike n'ekimala politics yawaako. Kati ono aweza okukwatagana ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Balugahale okulaba ng'ensimbi zino zituuka ku bantu be zirina okutuukako. We know it is happening. It is an open warning to the chiefs, the parish chiefs, an open warning, including the parish chief of my own very same ward, where I come from. We have been directed by the president. No leader will be a leader in this country if you cannot affect the area you come from. And I come from Busoga. So I'm not doing anything wrong to talk about Busoga first. And my first monitoring trip targeted to finding out those who are taking these resources will happen in Busoga first before I go anywhere else. Our duty is to provide for Honorable Baram all the evidence he needs to deal with us, the civil servants. Okutongoza program eno gye bayita Women Economic Empowerment Program nga program eno y'abakyala tuzze mu Busoga nga twagala okuyamba abakyala nga tugenda basomesa tusuubira nti mu Busoga tunajjamu abakyala emitwalo 3 ene program ya kusomesa abakyala 150,000 era tusanyuse nnyo nti tubadde ne Katuukiro abakulembeze baffe pulezidenti waffe n'abakulembeze abalala si be bokka naye n'abakulembeze mu byenkulaakulana bonna baagala situle Busoga eno eve mu bwavu. Kale n'olwekyo olunaku olwaleero twagala okuyamba abakyala bali mu bizinensi abakyala bali mu Busoga. Mukemba Asumaani yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.